People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Obanta andike na Luganda obana Luzungu. Basebo ne banyabo njagala bebaza bana mawulire oyo tia gas temutya. Sibombo. Njagala bebaza bana mawulire olwokubera ano okongera eddobozi lyaffe. Muzikirize okusooka kwa byonna saasire. Olwokutulugunyizibwa n'okutyobolebwa kwe mutuuseko olwaleero. Nabe bana mawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira. Naye bye tulwanyisa era bijja koma. Era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bana mawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sokwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange. Tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange. Wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi kyatandikira ku social media ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power amaanyi g'abantu ge tugenderako ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe ninokomawo ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigide ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya polisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne bamvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emmotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side naye engeri emmotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya polisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeeze engeri gye babadde bawulidde nti bankute ku kisaawe bategedde butegeezi nti ndi omwo bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba naye nga nange mutima gwange mbadde mbawubira. Bannange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde abaavudde mu west abaavudde mu east abaavudde mu north nammwe abaavudde mu central mbeebaza nnyo mwebale nnyo okutulaga mukwano mwebale tulaga bawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona mwebale kundaga mukwano mwebale kundaga Abasseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapolisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye eza bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino wetwogerera ndi musibe ndi under house arrest bansibidde waka era beetolodde amaka gange tiyagasi gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo amagye ne polisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange awalala awatali ekikomera kya buloka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasuka mu 3 bamwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mukuba tear gas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo. Njagala okwongera okumaliza nga nebaza bannayuganda ne sokwebaza mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP wabula lutalo lwaffe ffenna. Sina NUP yokka naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeeyagaza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka n'olutalo olwo. Bannayuganda mwebale tukulembera mwebale kubeerayo mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo
obuvunanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitunne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era bitukola bikiikirira mmwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. You have said that the people who initiated this initiative were ordinary people. Yeah. What was your reasoning behind what did you intend to achieve when you accepted as the leadership of NUP that let's go into this as the people have requested? What was the motive? We didn't go into anything. All we did was to announce the date that I was coming back, because after people put it, after they made it a social media frenzy that they were welcoming me, they started demanding to know when I'm coming back. So for avoidance of any doubt, to give them clarity so that they don't camp at the airport for a whole week, we decided with my fellow leaders to announce the date that I was to return. And that's exactly what we did. The police has said that it gave you a smooth escort from the airport to your home here, but we know since yesterday there are people who have been arrested. What are your plans as the leadership into this, from what happened since yesterday and up to now, and what do you make of police's statement that it was a smooth ride? Well, when people announced that they were going to welcome us, maybe the police also decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac, like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs, because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police and the military. That smooth welcome included beating up my guard and besieging my home. That smooth welcome is still including tear gas, as you can hear, and, putting me under house arrest. We don't thank them for that so-called smooth welcome. We did not ask for that, and we demand that they leave my house immediately. Well, it has been almost 2 weeks since you left Uganda, and the police had banned. Police had banned the rallies that were moving around the country, and it has been almost 2 weeks since it was stopped. And when you went there, what happens when you go outside Uganda on behalf of NUP and on behalf of the cause that you are dealing with in Uganda? First of all, they are scared. They are scared, they are panicking, because they know they are criminals and they know their days are numbered. What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, engeri gye bayisizaamu abantu n'engeri gye bayisizaamu abakulembeze sako n'omukuumadde ne asikali okutwaliza awamu. Olowooza singa kino kigenda mu maaso sikagendererako okulabika nti batiisatiisa abantu n'okubakyayo okuwagira ekibiina n'okwongera okweraliikirira nti singa mpagira Kyagulanyi bino biyinza okuntuukako. Bamaze emyaka egisukka mu 5 nga bagezaako tutiisatiisa naye tufaanana ng'abatidde. Baatuwamba Arua, basse bannaffe, bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva Amerika okufuna obujjanjabi. Bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba. Bannaffe bangi babasse twabaziika. Bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. N'olunaku lwajjo baakutte abasukka mu 3. Tulabika ng'abatidde. Kitegeeza tetugenda kutya be batidde. Tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye. Anyway, mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako. Mukulembeze ku nsonga obadde ovangayo abantu abannamawulire bamulisa abakola ebibi. Olwaleero tugira okubona abannamawulire abaswika 10 bagemeibwa bali ku poliisi y'Entebbe. Nsonga ki ekino kiba kiraga ki? Mpegano mbanga nkibakobera imwe bannamawulire. Aye olwaleero ndowooza mukyeboineko. Kineekyo banga ndowooza nti mutukobako buliido. Bana basaada bakyamu
twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba yirwa kyonjogezo musana tetubagamba bulijjo nti bano bamenyi b'amateeka tewali ali safe mu Uganda si mukulembeze si mulimi si munnamawulire tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi b'amateeka bano. Yes. Police government ekuwadde entambula okuva ku airport ne kutuusa wano waka era oli mirembe ekyo kyogirako ki? Well, police okuva jjo yakuta abantu bafa basuka ebisatu. Police empampambye police n'amagye nga bakozesa abavubuka abatambadde byambalo sosobola gamba nti ba police oba bamagye you know ne ba mulabye enkwata gye bankute mulabye bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala efaanana bwe bityo kati baba kibayita okwaniriza okulungi nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things what do we do when we go outside Uganda. Among other things, this time around we've been pushing a documentary film that shows the atrocities that Museveni and his regime have committed on the people of Uganda. It is premiering today on Hulu and Disney. It's called Bobi and the People's President. Look out for it. Kanchogere chomu Luganda ngane kuba tenatonya. Anje mikisa bana itwe baze katonda. Njagala bategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mukolaga ensi yonna firimu nga sinza nnye wabula twabikwata nga bituzenga tubagamba nti kamera yo kyekyo kulwanyisa ekisinga amaanyi twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna olunaku lwaleero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu nsaba mugende mugirabe n'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu nsaba mugirabe ate abagirabye ogitambuze mwebale nnyo mwebalire ddala munaku ezitali zawala munaku ntono nnyo n'omu 2 tugenda kwogerako eri eggwanga tubabulire ekiddako mwebale nnyo mwebalire ddala ndoza ne bwe Briefly, what do you say about the arrival? Tunasanyufu okusookera ddala pulezidenti waffe waali Emagere ali safe naye ate tuli banyiikaavu nnyo olw'okuba nti abakuumaddembe bagenda maaso n'okulinnyira eddembe lya bannayuganda bannaffe bangi basibiddwa bawambiddwa abamawulire bakubiddwa naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tubanunuula kubanga ffe tutambulira wamu kubanga mu abantu mwe bakama baffe so pulezidenti waffe amaze okuadressinga naye nange ng'omubaka omukyalo wa Kampala ndi musanyufu nnyo kuba nti bannakampala mujjumbidde omulanga ogw'okulisayo pulezidenti bwenga bannamateeka bannamawulire abasinga batera kuba ne Mr. President bonna bawambiddwa drone namba nsonga ki gyogenda otandikirako essaawa nga balinda ensonga gye tutandikirako era eyo yennyini yakugenda kununula bannaffe kulaba misango ki gye bakwasizza kubanga tukimanyi nti bakwatiddwa olwokuba badde bakola omulimu gwabwe so tulina okubabeererawo okulaba nga tulwanira amazima n'obwenkanya ne babeera nga bateebwa.